ngomanya uyo gwe mutendera gwendiko nange sagala kutumanyira temukkiriza kubanyoma ate namwe temukkiriza okwenyoma kye tugenda okusoma ko leero then tusome no kunkayana zine sawa siza nkayana tuve kunkayana Paulo yakomyawe ekkanisa n'abooluganda abali mu kukayana ng'abasomesa ku Yesu omu gwe bali balina okugoberera n'okulabirako n'okukola ekyo ekyabayitisa nga naffe bwe tulina okulekayo byonna Uganda first awo tugenda okubanga twogera leero njagala kwebaza Katonda olw'obubaka bw'oku Sunday abantu bakyabwogerako nolwaleero waliwo ababungambyeko waliwo abangamba nti tuddemu twogere ku kigambo ky'oku Sunday kya 40 years oba number 40 nti twongere n'okukitambuza oba nkikomyewo tukiddemu amafuta bwe ganaaba gakomyewo tujja kuba tukiddamu naye galabika tegaliiwo kale obulango busigala busitandinga Morin Skin Care Premium Dental Clinic waliwo omuzimbi waliwo ayokya ebyuma waliwo afumba ku mikolo Urban Plumber waliwo wa interior wa curtain entebe okudesigningira ennyumba yo ng'ewedde oyagala kugiyingira wabula oyagala akudesigningira naye wali bonna bali ba professional gwe oyagalako gw'obujja oŋŋambe mukuwe muteeseganye mukole business eyo nga nvuddeyo ngenda okwebaza kw'olwaleero ngenda okwebaza eri abaana abobulenzi n'abaana abobuwala again bambi abanywedde mu struggle nga tulabye ab'ebitiibwa tulabye bye twali tulowooza nti bayinamu tulabye bye twali tuwadde ebifo ebinene nga batuliddemu olukwe naye waliwo abali yala nga baana ba ghetto nga muli yala naye nga muyimiridde ku magulu gammwe okuva lwe twatandika revolution eno mwatandika n'ekigambo from the word go nga mwaliwo era nga weemuli waliwo bannaffe abaali yala be baaliisa ne baba promising ensi n'eggulu abamu baali byakulabirako gye tuli mu departments ez'enjawulo nga babivaako baagwa tetuwuddangamu balaba tubalabira ku sayidi eri leero ndabyeko Sky Soldier ng'alumiriza Ssaanya nti Ssaanya yayokya enguudo z'abandi mu Kampala zonna kolasi yena n'amusaanuula yena n'amumalako nga oyo mwana y'omu ku baana abaali abalungi ennyo era ab'amaanyi twalina keke ayi mukulembeze kati kagamba bangi abaavaako ne batukutukako naye leero nziza okwebaza mmwe bambi nga muli baana ba ghetto muyimiridde ku maanu temumanyi kyakulya leero kati ate tetusobola kukubuuza kyankya kikyonoolya enkya nga n'olwaliro tonnalumalako tonnamanya kyakulya leero naye ng'oli solid olwaliro mwe betuze okwebaza abaana abawala n'abaana abalenzi mufunyemu ebizibu bingi mubonyebonye ebigambo bingi mu byonna naye nga muyimiridde ne mubeera mu struggle mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga waliwo ne betwali nga tubawadde n'ebifo ebitegeera nga bafuna omusimbi naye nga era bamaliriza ne balya n'endala n'ezitali zaabwe kati abamu betwali twesize kati be batuwaabira mpuuga ebyo byonna tuwadde tubibagamba wano mpuuga ye yawaabye omusango nga gulimu n'ekibonerezo kyagula litaddamu kwesimbawo paka myaka 10 okuva kati bw'aba akomawo 241 kyagula gisetamu nga wakudda kwesimbawo mpuuga yagaladde 241 naye nga mpuuga twamuwa obumyuka bwakyagulanyi sentamu mu Uganda ne mu diaspora mpuuga naye nga mmwe bambi abali yala mukyakola ki otambuza bigere nga nte oyambala lugabire olumu nenga toyiyanjiye teweenyuma oli wa nsonga gwe nannyini mulembe guno you are among the chosen ones otegedde gwe omu ku balonde ab'ebyafaayo eby'omulembe gwaffe beerawo tova kweno program ndaba nga mutematemayo obuntu nga sirabangayo nga mutemyeyo sirabangako nga mutemyeyo paati y'enjiri jjo mwatemyeyo mukyala kandida mwatemyeyo girasa etangaala mutemayo naye nga sulangayo nga mutemyeyo enjiri mmwe enjiri yabakola ki bayibuli yabakola ki nalabye nga mutemyeyo bino eby'omukazi gwe nabadde njogerako eyanaabira mugundi mu Ntebe Road wakati oyo wajjajja lukembya ye mwamutemedde weggulo naye ekigambo siraba mukitemayo waayi paati yenjiri mwagivaako jajjinoonya mulimba kale oluvannyuma nga tumaze okwebaza tugenda mu programu yonna nga bw'erina okuba
Bitu ngenda bimala yontya. All right. Abantu b'ekitezi bankubidde omulanga nzije naye abantu b'ekitezi mummenya. Abantu b'ekitezi mummenya. KCCA ne Nabugabo baddira ekiro ne batwala kasasiro ne bamuyiwa ekitezi we bagamba nti tebakyaddamu kuyiwawo kasasiro. Naye abasajja bataata b'ekitezi n'abavubuka b'omu kitezi mubeera mu mayumba nga mwebase. Abakyaliwo awo nga mukyebase. Mujjukire bannammwe babagobawo lwa kasasiro oyo nga baagala simanyi fuuti 5 simanyi eketeyazi 5 okuva awa wali gundi. Naye era kati bongerawo kasasiro era baddemu kiddemu kibwatuke bagambe kaakati meters 1,000 n'ekitundu ngo temuliiwo bayiwawo ebintu mulaba mukubira nzaali eno. Mukwata amajambiya mutege emisumaali mu kkubo. Ebimotoka bya Nabugabo n'ebya KCC emisumaali gikole ki gibifumite bituule. Muleeta amajambiya baddereva badduke ebimotoka mu byoche. Mwekyo temusobola kikola. Naye gavumenti ng'erina KCCA bamenya amayumba gammwe ng'abantu bammwe bakyaliyo wansi eri mu bisasiro bakuba amasimu nti bannange mutuyambe weetuli mutuyambe mujje mututaase. Gavumenti nesooka n'erinnyirira ne baleeta gureda ne zirinnyirira amayumba abantu ne bafa. Mmwe temusobola kwokya mmotoka ya KCCA. KCCA yasooka kumenya amayumba agali gayimiridde ng'erinnya ng'eyita wano awali ebisasiro webibisa amayumba n'eyitako ng'egenda emenya ate gali amayumba agaliwo. Wabula mmwe mulina empisa nnyingi nnyo ekiteezi temusobola kwokya mmotoka ya Nabugabo kati temuddamu kuba ku simu yange. Abo mu kiteezi temuddamu kuba ku simu yange mugireke. Ekiteezi wasulayo bakyala bokka. Abasajja b'omu kiteezi muba mukola ki mu nnyumba ekiro ng'abasajja bayiwa kasasiro we bagamba nti tebakyaddamu kuyiwa kasasiro. Mugule firimbi mugule vuvuzera mukole WhatsApp group ekimotoka bwe kijja vuvuzera zivuge efirimbi zivuge side ne side driver adduke kuba driver yaba tajjabera mu mmotoka driver adduke emmotoka muzooche gavumenti etegeere nti muli serious. Bwe mugaana KCCA nsaba mwongere kasasiro ekiteezi ekibuga kibeere kirini mutwale kasasiro ekiteezi nze siba na ludda. Nze sina ludda. Anti mulemereddwa. Bannange muyiwe kasasiro ekiteezi akyabulamu kasasiro ekiteezi akyabulamu. Tubulamu ttanizi ng'emitwalo 10 kasasiro alyoka ajjule mu kiteezi. Ab'ekiteezi muve ku simu yange. Mbamaze ate sigenda baddamu. Okuva Fort Portal mu ddwaliro omu ku basawo abalumirirwa eggwanga lino kigamba alaali ekyenda tekyesibye kigamba alaali bamuwa obutwa ku mukolo gwe yaliko ng'ennaku z'omwezi 3. Muwulidde kye mbagambye? Ekyo gamba mbu ekyenda kyesibye babalimba kigamba alaali bamuwadde obutwa ku mukolo gwe yabaddeko ng'ennaku z'omwezi 3 bye yaliriddeyo obutwa. Mutandikiraawo. Kigambo alaali yafudde butwa ekyenda tekyesibye kyovula kigamba alaali bamuwadde butwa mwe mutandikiraawo. Kabalole hospital genda yobuuze mugende nga mubuuza bulungi mbawaddawo okutandikira. Abaganda bagamba ekinyeebwa wekya empogola weeyabikira wotandikira okususa mutandikirawo okususa. Nze buli wamu njabba wawe mutandikira okususa. Waliwo nyongera okwebaza poliisi y'e Buwama olw'okwongera okukolagana naffe mu nsonga zonna. Ezo gundi muziraba ezo reference ezo njagala okwebaza Osi Osi poliisi Buwama okolagana naffe obulungi. Emisango kazibwe gyalina ku poliisi naye takwatwako. Ndi mu kukuŋŋaanya details zonna reference ngenda ziyiwawo abasirikale baabakuba abantu emiggo emisango gyonna gyavunaanyizibwa ku poliisi e Buwama ngibayiirewaawo gyonna ngenda bawa ebintu ebikwatagana ku kazibwe mujja kutya. So njagala okwebaza poliisi y'e Buwama baŋŋambye embeebaze mu kitegere temulowooza mbu nnombookesa. Lwaki bo tebabituwa?
lwaki kisaana omupoliisi owa wansi kopolo constable yaba abituwa nga OC side ne OC station babituwadde babituulidde kati nno ne fayiro ya Mugabe njagiriita wano muteeke waaga eyo ngenda jijja naggulu empogola weeyabikira wogisusiza buli wamu njagala mube nga mutandikirako okususa neyo nvuddeyo kigamba alaali bamuwadde butwa kiteezi temuddamu kuba ku simu yange kazibwe sikuvangako majambere nkyakuliko nyina wana akantu akalaka enjagala osooka obbalaga tugende mu program nga sinagenda eyo olwaleero batuusizza obutimba bw'ensiri ku kisaawe Entebbe bagenda kubugaba okutandika ku n'ogwokubiri oba ku nkomerero y'omwezi guno ogwa January no mu Kateme mukokka olwaleero z'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa January 2025 batuusizza obutimba bw'ensiri ku kisaawe Entebbe buvudde India bagenda bugaba mu Uganda yonna okutandika ku nkomerero ya January n'entandikwa ya Feb naye obutimba bulimu akawuka ka monkeypox bagenda ku spreadinga monkeypox mu Uganda ako ka bacteria akamugira kali mu butimba bwa nsiri buli agenda okukatwala okeba kamu ogenda kusiyibwa n'okubutuka omubiri mugende mu byokulonda byammwe bye mugamba ogendamu nga muli mu lockdown kawandiike osirike anti magala genda mukalu kawandiike osirike eyo nga nvuddeyo nina kantu kenjagala obbalaga wano mu mbuliro oba mwakalabyeko nakapositize ku page naye gwe bw'oba okalaba nakataddewo katugende mbirala kambuze badde njagala kukabalaga mu mbulire mukakasanga ebigwewa kabibamba nakyo disaster kuba China n'abaki bemulaba eyo Uganda ewammwe nga bazunga badde eno badde eri mukakasanga ebyo bibamba oba waliwo ekintu kakano ab'ekiteezi mulabe eyo ab'ebulambuli kiteezi ne bulambuli ewammwe waliyo nakyo disasters abachina n'abayindi n'abakoleya abali mu bitundu by'ebudunda bulambuli wawa kasese mukakasa nakyo disaster yakulukuse ettaka lyammwe nababuuza ku mirembe gy'amiini byali bwe bityo buli omu abeera embega wa munne buli omuzza akatambi emabega mujjukira abachina be nabagamba abajja be mwalabako mu abekitezi mujjukira abachina abajja mujjukira nga kesisi eyogera mbu baali basoosekayo payipo nayo nayo nvuddeyo ngenze wa Fiki Gaza Fiki Gaza ekintu ekituleetanga wano buli lunaku tetujjaawo lwakuba tetulina byakola genda okebere mu video gye nakola ngena kuzo mwezi 14 omwezi gw'okusatu 2024 olabe message gye nakola nga 28 ogw'okusatu 2024 14 ogw'okusatu na 28 ogw'okusatu luno ddwo nali siina na masanyalaze nenzija nga waliwo nenzikiza kuba nali badde nga matinga we sirina mataala kambireke nempumulamu naye era mbasi olwebyo byemba nsibyemu ne byennina mba mpulira munda munze nga njabika nsooke n'eriwa kansooke n'eno abana bagetu we muli kansooke mbabuulire bino Fiki Gaza ne Alien Skin gavumenti ebateeka
mateeka okubeera aba pulezidenti okusinga kuba pulezidenti mu kisanja kyonna ekiddako obaddi byenjogera mugenda biwakana naye gwe owulira kyenkugamba baagala bwe biba nga biganye kuba bo balala nga bagenda kutuukayo oba kiki kyonna kuba balina amakubo mangi eno kwewamba eno biki inikesa akalulu bagenda kusponsalinga Fikigaza ne Alien Skin. Mujike Alien Skin yalina project nene nnyo ne tujikutanga obudde bukyali n'addayo mu kiwaawo awo ne basitula gulaji yaabwe ne Fikigaza najja n'ajayita ku Alien Skin. Obijjukira bulungi mujjukira ebintu bino mbibawulira wulira kati nno Ministry of Education UNEP nga bakwatagana ne gavumenti bakutte Fikigaza ne Alien Skin ne babawa certificate za senior 4 ne senior 6 ne babawa ne passports ne certificates bwe ne bamugamba genda omemorizinge kombine gye wakola points zo wafuna ne byonna in case electoral commission yokubuuza oba bannamawulire obeere ngeri ku certificate y'obimanyi obikuba budinda ebiwandiiko bya Fikigaza byafulumidde mu mannya ga Dangote Safiki Fikigaza ali mu mannya ga Dangote Safiki ebyali Alien Skin biri mu mannya ga Mulwana Patrick eyo nagikola ennaku z'omwezi 28 not so eno nagikola 14 nze sijjako nenjogera ku muntu mpulira nennaku okwogera ku muntu ngengenda okwogerako waliwo abayimbi abagenze eggulu ne babawa ssente genzo ye yabatutte omu ku bo ye Gaza omulayikazi w'ekkapo njagala beegaane nkomyawo mutambuze message eyo baveeyo beegaane mbabuulire ebiddako kazi w'ekkapo bamuwadde ssente bino bya gulu so kugambye is Fikigaza president Gaza Empire president kabaka owulidde bwamuwadde obwa kabaka gundi owulidde bwamuwadde empire kabaka onagamba president onamugamba kabaka oyagala kumalawo obubi eliminate owulidde poliisi bagijjeewo IGP mumulabye ate ekirala kirala ekyamuzere gwe omwana gyeje abaana gye bagenda okudda ku masomero omanyi omugeto bantu bangi batulabiddeeko nga bagamba nti kati mu Gaza muyimbi w'amaanyi oyimba biki olina ennyimba mmeka oyimba biki oyimba biki gwe wamu gwe muyimbi w'amaanyi owulidde project ezigenda mu ghetto tufuula akabajeti ka bitabo ebyo ngenda buli kimu ne tubakolera akabajeti ne tubatwalira abaana era nga badde ku masomero bwasabwe ekyo ngenda kitegeeza nakyo president era wulirako ne mukama wange president naye nti asobola okubayambako ku ekyo naye mbadde nsaba okiwandiike kiteeke mu kuwandiike musaba gavumenti ng'ogamba nze Fikigaza kabaka wa Gaza Empire makindye nina abaana abato promota y'omuwulidde galabadde ku bijja kwoca tonnaba so tukwatireko ku bitabo epeni ekirungi tusabye zaakulya wano fulufiga yagenze ensiku esiga mwana nziku sajja yava mu kkomera n'agwa mu nziku era nnaana kuba omunaku kubanga toyagala zaakulya oyagala kuyamba abaana kirala ki kati ensonga zange zinaginaze nazo ensonga enkulu ziri 3 naye nina ne benatambudde nabo balina ensonga zaabwe ng'ono yogera ensonga ziri ki olofu musege olofu kibeera kibe olofu ganga tumalawo zino ganga mbuno bamalawo bali mu kuzimba ganga ozirabye ne bamusimba akadomola ka buddo agenda asika akatogo omukulembeze wa Gaza Empire kabaka wa Gaza Empire bino ebintu bitwalire namukwaya promotion everyone ready
nze wile soogerangako ku muntu era abamu benjogeddeko ne bakyuka bukyusi mukama yeebazibwe nga kazibwe kapu yagendi wiwaawo Mpuuga yali atutte ekiwayi ky'abaana ba media ku Nuupu awo siba kuvaayo n'enjira Mpuuga yali atutte abaana abali mu media team yasoka n'abawanga nga balowooza nti abawanga liida n'abawaayo yagenda okukola bwati nga bonna baagala genda era wano wekyayita abamu bagamba ebirala ebyasingawo n'obujulizi bwe bagamba leeta obujulizi nabuteeka wali nze soogera ku muntu nga kyenjogera sikikakaso era kyovulaba wano waliwo abantu bangi abajja nakuwa ensonga nalaba ng'oyingidde n'omwezi nga tonnabajjogera kumba nnina ensonga sisobola kwogera kintu kyesikakasizza era bw'oba olina ekintu kyewaŋŋamba okukwatako ba kyewampa okwogera nga sinnakyogera sinnabakakasa butuufu bwakyo kubanga nze bateesa eri okuntomeza mbeera mbiwulira mbimanyi bateesa okuntomeza era nze kyesimaze kukakasa siri kyogera kyenkakasizza ndi kyogera mumusaaga waliwo akatu nabadde njagala obbalaga wano tusooke tugendemu eno yessaawa kati eno yessaawa buli eyalya ku ssente za Museveni ateeka okuvaayo okukola buli oba oli wakitiibwa oba oli mukwerege oba oli ani buli eyalya ssente za Museveni yessaawa ey'okukola yessaawa okujja mu kisenge okuleeta mu lujjudde mu ddiiro nalabye olwo olukazi lw'empigi lwe bayitaani Nambooze Teddy luli mu miti simanyi mbu yali ava mu mmotoka mbu n'alinnya mu kanyambu n'akyuka okugulu gwe Teddy n'ekiyaga anti mmwe muli b'empigi tugenda kukubagana misana kusaawa 7 ng'ensi eraba tukubagane empaka muteeke waabiri mutulyamu olukwe ebya Shafiki bibyo mubirabye agambye kati bamukwasizza okumalawo obubbi mu Uganda sagale kati ye webikwekweto mu Kampala okitegedde ekirala kati ye minister wa education agenda kukola kubi ffe twali mu primary nga batugabira ebitabo ne peni ku ssomero P2 P3 P4 batuwanga ebitabo kati yo Fiki Gaza abitutte kubanga minister w'ensimbu ensimbu zimukuba minister wa education minister w'ensimbu education zimukuba agwa ensimbu naba nga tamanyi kati ekifo Shafiki Dangote akitutte juzi nga alien skin yanze ku kitebe kya Nuupu nakola wefujjo oyo omwana yabadde afunya akadirisa mboze ngenda kusamba engato nze ngenda kujja tunatuka ku mukulembeze wange nze ngenda soka kujja simanyi nkulage engato nze ndete engato ne mubuuza bakutumyeyo nga zibibuzi byabwe mbimanyi yabadde ayagala yimbula abaana bagendeyo nga aba Nuupu kati senga kiri ku media nti abaana ba Nuupu balumbye ne batema renjiro olaba musajja watu tabiri mu his excellence tabimanyi na bimanya tabimanyi bwaliwo n'ekyabaddeyo naye era babimukukutirizaamu naye ate olwo gwe babadde bamuteekamu ate n'ebyo ebya Shafiki nababuulirako bitono ebimu nabiteeka wali njogerako butundu naye details nziteeka wali meno musaaga wameeyo nvuddeyo waliwo wano omufaaza gwe njagala okusibirira entanda faaza alitaya ogende osimba olusuku olunde n'enkoko ezizo oba mu buweereza wanonamu nkoko n'amatooke obuweereza buveemu Saka kukuza wa sene mekaja mtade mkapo Bamu ya kufenso yu Siku hii Faza ya yombi Sene ze mkapo Kuli ya zuwa mwano Magaba zibali mwana Basi tukuli Faza kutuza mchimbo chiti Zimwadezo Kati obwongo bwamubadde kusete zibagenda kuwaayo Muzimanyi obuti Mutegeri mchitegeri banna Mchitambi kemiso kwao Envala utaka wasi Emitwala abiro utakati Sabasumba tuyambi Sabasumba simugere tuyambi Sina uli yanko kepapala Ulira Era nitoke niliko laki Weli nitoke Yankoko weli Gwati musimikeri Faza yabasinisize Faza aliyapapula Tabere kubasabira Faza alima Obasabira bafune gwe noteesabira abawala wakitakuwa obasabira ki era basabira wani gwosaba n'abawa gwe wamukola kyokubanga takuwa
owekitibwa Ssaabasumba tuyambe ebintu bibadde mu balokole ekereziya namwe mugenze betubadde tusigaza ekereziya namwe mugenze Faaza genda olunde enkoko olime n'amatooke bw'oba uliango yagala kulya nkoko genda olunde ezizo mwe mutunudde nga gavumenti ekutula abantu tebakyalina nkoko ze baleeta mwakola ki oyombera enkoko wakola ki nga Museveni assa abaana mu Uganda tuweeyo akatambi kamuke wayogera nga Museveni akutudde abantu ate abavubuka wayomba ki olyoka oyombera enkoko n'amatooke edde ensi yali ekyali nnungi ng'abantu balima abantu bakola ki nga omuntu atandika okujja ku kyakyo oba ku ekereziya okusala nga talina kintu mu ngalo enkoko zaabangawo n'amatooke byabangawo ng'ensi nnungi abantu tebalina kye bawa bakuleetera enkoko gwe toyinza kulunda zizo omusajja yayombedde enkoko n'amatooke ekereziya nedda Oweekitiibwa Ssemwogerere tutaase ku basajja bano tutaase ulira obusungu ulira obusungu yazza obwongo buli mu kabbo bwe yeetegereza muziteekamu mutya muziteekamu mutya emitwala okutaka wansi emitwala abiri okutaka ki wansi okutaka kugenda waggulu lwaki genda waggulu kubanga waweerwa sinawuli yanko kepapala era netooke terikola ki shame upon you ekigambo kyemusa Faaza nabaleta ekigambo kyemusa nemukwatamu nga lika Faaza bani Faaza ali ampapula tabeerere kubasabira Faaza alima nawe weesabire kyogamba bw'olima ovaako ki bw'olima ovaako ki Faaza genda osome bulungi ekitabo ky'Abaleevi yes babawanga okimanyi nti bakabona baberanga n'ebisibo byabwe ebyendigo omuntu nga bw'aba ayagala okuwaayo nga talina wajja ng'omupaatiri alina endiga z'asobola okuguzaako ono n'awaayo esaddaaka mu ndagaano enkadde abantu okuwa mu kkanisa temukifuula kya buwaze abantu temubakaka baweeyo ki kye batalina nga musirise ne mutunula nga babakutula Faaza ku nfuga embi eri e Uganda eddoboozi lyo twalirabako watuwa akatambi wayogera ki kati no n'amakanisa batandise okugwokya mukyali awo sawa yakwokya makereziya kale tugenze mu programu yino etandise bweti ebimu sigenda bibalaga ebimu mwabirabye edda ngenda byogerako bwogeze ebisinga ebirala njabalagako bye nasobola obbalaga ekisookera ddala Katemba w'abasajja ba Museveni ne basajja be balina katemba mungi nnyo babeesige babaddewo ebbanga lyonna nga bakolera Museveni era nabagamba bali mu kwezimba okulaba nga baddawo bombi baddewo basobole okuba nga banywera benywezenyweze okulaba nga batambuza ekintu kyabwe Duli tubadde ku dingi wa kugaana Masa Karua okumuwa certificate y'okuwoza emisango Masa Karua ne bamuwa certificate bwe bamuwadde certificate nga bagamba oyo yabakulembedde bwakkirizibwa okuwoza Besigye tagenda kusulayo kubanga Masa Karua ye kasitaanyimirira mu kintu kiba kiwedde Masa Karua olwamuwadde certificate luli Masa Karua abadde tannaweebwa certificate nga Aaron Kiiza simanyi Kiiza nga yakulembedde balooya Karua lwamuwadde license awoze emisango lawyer abadde akulembedde banne ye ne bamusiba kakati twavuzza ate ku Besigye ne Karua kati tuli ku Aaron Kiiza naye byabayivu byokka kati ndabyeko batudde simanyi bannamateeka fraternity activity savality bonna bakuŋŋaanye kulwanira Kiiza kati Besigye bakyamuterese tuli ku Kiiza nabagamba ebintu bino mubikwate biri ebintu bino mubiwulire nabibabalira dda Museveni ayagala okukola obumenyi bw'amateeka obutali bw'abakuuma ddembe basookera kukuzimba structures za ghetto omuli ba Al-Qaeda omuli alien skin nabagambye Palaso bamututte dda Dangote wuuno ali naye yeeyinza buli muntu alina eggaali buli muntu alina command mu ghetto alinayo empire kati yaliko abo be bagenda okukola effujjo
nga liri kuba civilianizi n'ab'ebyokwerinda abagenda okugattibwako bagenda kuba muleya plus M23 keyosi eyo ebeere y'amaanyi wabeerewo keyosi nga y'amaanyi nnyo nga Besigye ali mu kkomera eggwanga likwate omuliro Besigye ave mu kkomera nga mediator gavumenti emute nga Museveni ekintu alage nti nno kigize wabeerewo simanyi okuteesa Besigye ave mu kkomera agatte olutindo lwa gavumenti agatte olutindo ku muntu wa bulijjo oba ku opposition Besigye atuule mu ntebe sabagambadde ekintu ekyo sababalira dde ebintu ebyo sabagamba bimiitingi ebyo mubiraba eri ghetto beyongera kuzimba structures Besigye yalemedde mu kkomera ate Besigye tali mu kkomera njagala ombuulire emmotoka ezabaddewo zabadde zivudde luzira ezaleese Besigye n'oli omusezi mutabani wa Kamulegeya alina ekimwango ekyataata we Kamulegeya omusajja alina olumwango olwa Kamulegeya kitawe lutali balina olumwa lulingo olwalwala ensanja abavu wulira emmotoka ezo emmotoka zabadde zijjudde lwaki Aaron Kiiza ye bamuweereza kitalya Besigye tali mu kkomera basooka ne babakuba layini ne babagamba Besigye bamuwadde akasenge kake yekka Besigye lwanaabajja mu kooti lwajje luzira mbu Besigye bamuwadde akasenge kake yekka kubanga baagala kumutta babalimba Aaron Kiiza lwaki tebamutadde ne Besigye ye ne bamutwala ekitalya ng'emmotoka eziri waawe ennyangu ezabaddewo zonna zabadde zidda luzira lwaki ya Aaron Kiiza egenda kitalya era bagambye mu kooti baatugaana okulaba omusibe waffe mbu baatugaana okulaba Besigye tali mu kkomera Besigye mu mmotoka eziri tinted mwe bamutwalira olumutwala ne bamufulumya mu ziri tinted addayo ng'anajja luzira nkugambye Besigye tali luzira mumuddeeyo muzannye Besigye nedda wama Mugabe gwe tulinamu essuubi Mugabe owa kooti masho bwe badda mu kooti kwata Martha Karua naye omuteekeyo naye omusibe Martha Karua ewawe Kenya tewaliyo misango gwo musango tasobola guloopa Kenya lwaki teyaloopa gavumenti ye Kenya ye n'abiwoleze Kenya ajja wano okuzunga fuwano tetulina bannamateeka kati mbu yayimiriza ogwa Besigye kakati tusooka ate tusooke tuwoze ogwa Aaron kubanga omusango gulina okuyimirira tusooke ku Aaron Kiiza ate nga essuubi lyaffe liri mu Besigye nga Besigye aggwawo kati tusooke tutaase Besigye nga tannafa Aaron Kiiza tuna basajja mutubalaba Besigye ke yatandise okukola ebyassaanya ate nga tebimunyumira n'obikola teyabikoze Besigye mumuwa obutambi bwa ssaanya addemu abulabe bulungi Besigye dayo genda ku page yange nabipostinga genda scrolling olabe ssaanya bwe yabikola ku luno jengo ofananira ddala ssaanya okolenga ssaanya temudamu nakutumanyira nammwe Museveni agenda kukola effujjo nga ligenda kulabika ng'ery'abantu ba bulijjo ku bantu ba bulijjo keyosi ebeere mu ggwanga boda to boda yeetikula obuyinza abukwase ba Besigye Mpuuga Mayiga be bali emabega w'ebintu ebyo byonna njagala nkubulire senga abantu enkuka nga bwe baddeetera okubeeramu ate bannayuganda temudda mu kivulu kyonna ekitaliiko Kyagulanyi Ssentamu kaabe nga ani akiyise bwe kuba tekuliko His Excellency Kyagulanyi tetudda mu kivulu kyonna temuddayo naye senga ebyabadde mu lubiri byabadde nga baana ba Nuupu be baabikoze senga ekiri senga CBS yakuttedde omuliro senga enyooka olunyooka senga buli ggulire abaana ba Nuupu wano twabagamba nti nno balwanyisa Kabaka era n'omukulembeze waabwe alwanyisa Kabaka Kabaka yawonye eŋŋuumi oluvannyuma lw'omwana amanyiddwa nga Gaddafi okuuba eŋŋuumi Kabaka n'agyewoma kyatuyambye buyambi okuba nga Kabaka naye musajja musirikale mutendeke otherwise omwana yabadde amuggyeemu eriiso abo abaana ba Nuupu omanyi buli awabeera ekintu basookera ku Gaddafi bannamawulire b'e Masaka bagamba Gaddafi yatubbye essimu Gaddafi yankubye n'anzijako essimu ne kamera yange era ne kamera yagitutte ne bwenjibalaga yagitutte ne bwogitulaga
era fenga bannamateeka bawano mu Masaka tetugenda kuddamu kutuula mu mukolo gwonna ogulimu Nuupu, tugenda jesibira ekikookolo. Era nze Twamusange Kayinja akulira bannamasaka mu Masaka wano paka nga abaana ba Nuupu bakomezaawo ebintu byaffe bye baatutte, tetugenda kuddamu kukavalinga mukolo gwabwe. Era ku lwa CBS FM nze Twamusange Kayinja wane Masaka. Hey, oyo Gaddafi yankubye kikonde n'azidako kamera n'agitwala ne bwenjibalaga yonna yagitutte. Ne bwogitulaga yagitutte. Neba naye Mukama. Waite ennaku ezi. Era bwe tumaze okutuula tusazeewo butasibira Nuupu kikookolo, era tusonyiwagana nabo, era tujja kubeeranga mu mikolo gyabwe. Temujja Mapu Media atumala, Tata Kisolo atumala, Omwami Sama Uganda, tulina ow'omukisa Swabula, tulina media etumala temujja. Senga gulire eri ku CBS awo. Abaana tebaatidde. Nalabye omwana nga agenda bukukubira okulumba kabaka. Tetuba kuyimirirawo. Abaana babadde bakubye kabaka. Ekyali senga kati ekiri ku CBS. Senga ekiri mu mawulire. Kiteeberezebwa okuba nga omukulembeze waabwe ye yabalagidde okuvira ddala ku kitebe kyabwe e Kavule, bajje era bagenza okujja nga beesomye okukuba kabaka. Naye kati teriyo naka. So, Aaron Kiza namubalabulako dda, naye ne mulabula ne mugamba simanyi oba okimanyi oba tokimanyi, bagenda kuzanyisa emizannyo gy'enkerebwe. Kati tokirimu bakutidde future. Obadde mulungi nnyo, obadde owozeza emisango gyo successfully, ate ne yasembyeyo okuyogera ku family y'enkerebwe kye bamukoze. Nze ndo family si gye ngamba mundeke bannange. Wamma wulira. Mbadde kuki Museveni ebizannyo byo byoli okuzannya okupikaapika byonna tubiraba. Bannayuganda muwulire kino ekintu, buli kintu kyonna kyokola kikolere mu revolution. Bwokera kuma kyokutambula ogenda okukola gyogenda okukola, abantu b'olimu b'okola nabo batwalire revolution. Bannange muli awo mugenda mukalulu nga mubadde mumanya abasajja bateekateeka akalulu. Museveni ayagala kwetikula kintu kyamulemye okwetikkula. Muteeke waaga bwe mutalabanga bazze nga bagaba obutimba bw'ensiri butuuse leero ku kisaawe. Buli mu monkeypox buli agenda obwebikamu obuteeka mu buliri mugenda okusiibwa. Famire yonna ng'eggwawo. Eyo nvuddeyo. Masa kaluwoze wano kutukola kinyabo. Kale. Bana abasajja bazzenga nga batulimba ebbanga ddene, labayo Nobert Mawube. Ye Minister w'ebyamateeka era nga President w'ekibiina ky'ebyobufuzi ki Democratic Party DP Nobert Mao ategeezezza nti President Museveni talina buyinza kukyusa amateeka okuggyako ng'ayise mu Parliament neddamu okugekenneenya. Mao okwogera bino asinzidde ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bye yayogera mu kire kya Keesa omwaka omujja mwe yategerezanga bwaweze akakalu ka poliisi nga yeekwasa nti kiviirako obuzzi bw'emisango okweyongera. Mao alowooza nti President Museveni bino yabyogera yeetadde mu ngato zaabo ababa batizibwako emisango. Nabyo omusasi waffe kabitumaliriyo mu bujjuvu. Bwe yali ayogerako eri bannayuganda nga bayingira omwaka omujja ogwa 2025, President Museveni yali mwennyamivu olwa poliisi okugabira abamenyi b'amateeka akakalu oba bondi ekyongedde ku mize egimu okweyongera naddala obunyazi bw'ente. Ono yawana ekiragiro akakalu kano kaggibwewo. Eyabeero nkitegeeza Chief Justice ate eya police bond nkigaddewo. Ekyokugyawo akakalu ka poliisi olwaleero minisita w'ebyamateeka Nobert Mao ategeezezza nga President Museveni atalina buyinza kukyusa amateeka byonna okuggyako ng'asoose kwebuuza ku Paalamenti. Abantu abasinga kati bo balowooza engeri President gy'ayogedde kitegeeza nti kati akyusizza etteeka Paalamenti yesobola okulikyusa. Bwe tunaaba tufunye instructions eziva ewa President timutunuulire amateeka ago mugakyuse, naffe tujja muwa ebirowoozo byaffe. Mao agamba nti enkola y'emirimu mu kitongole kya poliisi yeesaanidde okukyusibwa. Ogenda n'oloopa ku poliisi oba tonatuukaka, naye gwe waloopye yatuuse ddeka amaze n'okulya anaabye n'okunaaba. Mu kulaba kwange eyo ye problem eriwo. Ti system tusobola okugidaabiriza tutya.
poliisi ereme kubeerawo ng'esiba abantu. Omuntu okuweebwa akakalu abeera yeetegekera musango singa gubeera gwongezeddwayo mu kkooti. Bail yeesigamye ku constitution. Lwaki amateeka gakukkiriza okufuna bail? Ofuna bail osobole okwetegeka weewozeeko ng'oli mu maaso ga kkooti. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire luno olutudde ku kitebe kya DP Mengo, Mao atangaazizza bannakibiina ku nteekateeka zaabwe ez'okuvuganya mu kalulu 2026. Mu Democratic Party tuli ku mulimo gw'okuwandiisa bamemba tubeere ne register. Atalina linnya lye mu register ya DP tetumubala nga memba. Ekirala, DP kibiina kya byabufuzi era kiteekwa okuteekawo ba candidates ku buli kifo okutandikira ku bwa president paka ku LC1. Mao era ategeezezza nga bannakibiina abazaabwa bwe balina eddembe okudda ewaka, wabula n'asekeredde abo aboogerera DP amafuukule nga bwe yagwa. Nga abamu balowooza nti ekibiina kirina kutambulira ku birowoozo byabwe. Kino ekibiina kirina ssemateeka era buli kye tukola kirina kwesigama ku ssemateeka. Ku luno tukwate ekkubo lye tumanyi ate twesalirewo nga bwe tusazeewo, abalala tujja kubawuliriza kubanga tulina obwongo bwaffe. Ffe tubadde tuteeseza opposition. Olaba kati tetuliyo mu katemba waabwe. Katembaga muziraba eziri mu opposition. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi. Mawa ine bigambo byayogedde byenjagala okwogerako wano. 1. Awolereza Museveni mbubambi Museveni yeetadde mu bigere by'abantu ababa baziddwako emisango n'ayogera ng'ayambadde obusungu bw'abali. Museveni alina emisango gy'abadde asobola okubeera complainant ku misango egyo. Lwaki teyayambala ebigere, lwaki teyayambala engatto z'abakalamojja nga bababbyeko amabaati gaabwe, n'asiba ba minisita, n'asiba ba supiika, n'asiba ba nabbanja ababba amabaati. Bwe yali badde alina obusungu bw'omuntu anyigirizibwa, yanditulaze nga kabineti yonna agisibye, nannonda, nampa ekifo, nze ffe ne tuweereza. Yandiragidde supiika. Alina supiika gwe yaprotectinga ng'ensi yonna emutaddeko sanctions olw'obubbi. Lwaki teyayimirira mu ngatto z'Abannayuganda omukazi oyo babbye? Kaseija atubye, Kaseija abadde ye atwetondera emirundi mingi nti bannanga awo mu nsonyi wawe nakola ensobi eggwanga ne ndikozesa loosi ya buwumbi. Ekyo kibadde ku mulembe gwa Ssenyonyi mu Kosase yakwata Kaseija eddookooli emirundi egi nga Kaseija yeetonda. N'agamba ekyo mu nsonyi wekituufu ensobi nze nagikola. Museveni lwaki yayambala engatto zaffe abawi b'omusolo. N'akwata Kaseija n'amukuba ekihome. Ekala Mmawa agambye bo bagenda kuvuganya ku buli kifo era yabadde alowooleza opposition ebbanga lyonna bateekayo kuvuganya. Museveni afuge bo bavuganye, ffe tuli mu revolution kujjako Museveni leero. Bukyanga Museveni atandika kufuga ggwanga lino, guno gwe mulembe ogukera ku macanga omuntu akera ku simu kulaba ne Museveni tabanga yavuddeko nga simanya abaana ne batwala ebifo. Waliwo abantu b'okubira simu nagamba pastor omusajja agenze, omusajja kiwedde kiri ku mulembe gwaffe guno. Ogwaba Mao mu bwongo bwabwe mulimu nti bo ba opposition, ffe tukimanyi nti Museveni ayinza n'obutazibya leero weewaawo. Kitwewuunyisa nnyo nga Museveni azibizza, kitwewuunyisa nnyo kera ku macanga Museveni kwali, ekyo kiri mu mulembe gwaffe. Awo bwe twatuuka okutuuka awo tokiyita kya kusaaga, tutuusewo kuba waliwo kye tukoze, waliwo kye tukola, waliwo we tuli. Buli muntu yenna ali mu revolution alaba obuwayiro, alaba emiwaatwa. Naye leero katulabe agenda okulanga kale katulinde tajja kuzibya. Mmawa agambye bannange erweru mugira mu muleka, erweru njabba wa updates sisobola kwerabira erweru. Wulira Mmawa agambye bo bagenda kuvuganya, ffe twagala kujjako, bo baagala kuvuganya. Owudde ebigambo Mmawa byayogedde ku eyo incident eyo gyagambye. Laba ebigambo bye yayogera mu 2012. The presidential pardon is applicable where a court of law has found you guilty. Isi yayogera kati. Script yogira the president. Script yogiwulira. Pardons you. Baba we bigambo byebyo. In exercise. Bye boogera ebbanga lyonna. Constitutional prerogative of mercy. Yakyusa lulimi. Dominic Ongwen, like any
ex-LRA combatant who actually was abducted. Amanyi kalina matono awugunjani. Janet yali akasiga enziku. Enziku yali emuluma. Omanyi enziko y'oluwuzi. With due respect to President Museveni, Janet alina enziku. Ye Museveni ye yakawo Janet wanziku. Gwomanyi enziko y'oluwuzi. Mmwe temwalabako ku nziku edda ffe twali bantu bakulu edda nga nkyali muntu mukulu. Waliwo enziku gye bayitanga ey'oluwuzi. Era ng'oli azibikira. N'agenda okufuuyisa ng'azibikidde n'agamba ne bamusikamu oluwuzi luli oluwuzi bwe luggwayo ng'omusulo gujja. Eyo enziku ye yali eruma mawo. Presidential pardon is applicable where a court laba of law has found guilty. Enziku ya Janet kyemukola. Mawo yayagala Janet. N'ensirika saabyogera. Mawo yayagala Janet sebo. In exercise of the constitutional prerogative. Ate mumulowooza nnimba. Mugende mu bisenge by'amakolero g'abaka mujja bisangayo. Kanga yammwe mumanyi mwewerebe enziku yammwe. Oba enziku era gundi oba Museveni yagisiiga gundi full figure kati full figure yagisiize esaanya. Olaba enziku bwetambula. Abstainness eri 100% correct. Mumuddaawo. Kati oba tegisanya agenda jiwani. Kakati mu mawulire amalala mu kiteekeseza olwaleero waliwo abantu abatanategerekeka abakakanye ku kanisa y'abalokole ku kyalo Kisindye mu ggombolola y'e Kasanje mu disitulikiti ey'e Wakiso ne bagiteekera omuliro. Obulumbaganyi buno bwabadde ku ssaawa nga 9 ez'ekiro era ebintu ebisangiddwa mu kanisa eno byonna bisaanyeewo. Kiteeberezebwa okuba nti obulumbaganyi buno bwekuusa ku nkaayana za ttaka okutudde ekkanisa eno. Genda mu komenti ezo ku NTV. Mutumbire kyekikisezo olwaleero abantu boyinza okuyita bamwetetetya ssabo balumbye kanisa ya Leaders and Disciples Ministries esangibwa ku kyalo Kisindye mu ggombolola y'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso ne bakiteekera omuliro. Okusinziira ku basula okumpi n'ekkanisa eno abakoze obulabe babadde bavuuka mbulakalevu era balumbye ku ssaawa nga 9 ez'ekiro. Bwe bano bazze n'ebisa ebiwerako omuli amajambiya, ennyondo, emiggoko n'ebirala. Kitegerekese ndi mu kkanisa eno mwabaddemu omukyala ategerekese nga kamyati yasangiddwa ng'asaba ne bamukakkalako okumulikita emiggo. Emboko bina ku lubuto. Yafiza asaba. Sana abatemu era n'amajambi abagalesaawo nga bayingira mu kifo kino okola obulabe bwe bakoze olwaleero. Kino kyekituli kye bafunudde naye nga bakuba n'ayingizaako mu kyaki. Abatuuze abali okumpi n'ekkanisa eno bagamba nti baza okusiba enduulu n'okulaaja n'okuva eri abasoose mu kifo kino kwe kuzuukuka bataakiriza ekkanisa. bakuba Okugiggalawo ekiro ne balemererwa okuyuzaawo ne bagenda sayidi era okwagala okuza sayidi era gyengenda okuba nga mbalaga. So kekaseera ke tuli mu kiyongobero ky'amaanyi kanisa bagyokeza. Bwezo twasobodde kutekereza poliisi ey'e Kasanje abalala ne tubakubira amasimu bajje tufune obuyambo oba obwenkanya paka na kaakano. Mbu bano baliko ebintu bye okuva mu kanisa eno naddala ebisindaalo amataala ne babiteekera omuliro bagyokeza ebyuma babyokeza emizindaalo bagibye amataala amplifier bazibbye ezimu ne bazookya amataala bagabbye agamu ne bagookya waya tulina broadband eza media yaffe wano. Abagoberezi mu kanisa bagamba nti obulumbaganyi buno bwandibanga bwekuusa ku nkaayana ku bwannannyini bw'ettaka okutudde ekkanisa eno. Suspect ffe bwe tumanyi gwe tulowooza baba abadde wano mu nnaku nga 2 ennaku zibadde 2 nejjo yabaddewo nga ina ne munne bo bagamba balina abakulu mu state house abakuuma president naye bakoze meeting ku Sunday wedde ne bagamba nti yamuguza mu bukyamu era bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga ekkanisa eno evaawo. Mu meeting omwo walimu omusajja yava mu America yagamba nti agenda okuva wano diaspora effect very good okuggwawo. Omusumba w'ekkanisa eno George Wannume alumiriza nti ettaka okuli ekkanisa eno yaligula mu mateeka kale nga yeewuunya engeri abaana b'omugenzi Kimera gye beekyusiza ate okwagala okulyeza. Twajjawo ng'omugenzi Ferdinand Kimera akakyali mulamu n'ajjawo oluvannyuma lw'enkaayana z'ettaka ezaaliwo waliwo abali bagala okutwala ettaka limu n'andeeta n'angamba tuyambe tuliwe ssente tusobole okunula ettaka tujja kukuzaako ekitundu lw'ente ne bampaako ekitundu ne badministrator ne bakkiriziganya ne bampa ekitundu abamu badministrator balikazire n'omulala muyanja
nomulala kiyinza basatu era ne bampa ne transfer z'ekyapa poliisi y'Entebbe batandise okunoonyereza ku musango gw'okuyokya kyaki eyo ebyo gye bagamba nti tumanyiddwa mu ebitongole ebyo berimbika bagala kutiisa butiisa ki banaabwe naye njagala kubakakasa nti tewali wa security wali watu wakasambuto gwe inadda mu lyaliwa watugamba nti gwe inadda mu lyaliwa okukkiriza abantu okwenyigira mu bintu ki bimenya amateeka wetuviiride mu kifo kino nga naye bannayuganda kansooke mbabuuze nabadde ndaba eggulire eryo erya kyaki ekisooka eyo temugibala eyo muwulidde eyajokeza ttaka ekirala mbw alina banene mu state house yeyayokeza ekkanisa nze nabagamba muki amakanisa gano agatufuukidde ezziki gano amanene omuntu ayokya Lubaga Namirembe Olosentisi Kasiduro Lubaga eyakayanja Serwadda mu Ndeeba Kiganda mu Kampala muleke mu kanisa egi eyakyaze ye mu muleke pastor kyaze mu muleke naye kanisa ezo ezabayita ba Inter-Religious Council n'omuzikiti gwa Gaddafi muguveeko temwote omuzikiti gwa Gaddafi emizikiti mugira mugireka emizikiti mugireke je emizikiti mugira mugireka kuba tulina y'abasiraamu aboogera abayimiriddewo ku lwaffe naye amakereziya amakanisa amakyaki mugoche wamawulira nze mbuuza bannayuganda okumanya amakanisa ago waliwo omulimu gwe gakolera Museveni omuliro gukwata Uganda ne gukwata obutale ne gukwata amaduuka ne gukwata amasomero ne gukola ki lwaki tewaliyo kanisa yali eyidde tusooke ku ekyo kyokka lwaki tewaliwo kanisa yali eyidde muliro nga batugamba amasanyalaze gavuddeko ne gadda essomero ne lijja amasanyalaze bwe gadda ku kyaki lwaki kanisa tezijja oyina kanisa yali eyidde bo abazimba amakanisa abayinamu ebyuma bayinamu waya eza buli kika bo waya z'amasanyalaze bazigulawa ffe gye tutazigula bo ani abawayalinga ffe atatuwayalinga ekkanisa zikolerani atwocha yenna nnyini makanisa mugoche nabagamba Museveni Abanyarwanda omuliro bagulinanga kyakulwanyisa okukkakanya abantu okuze mabega financially mentally kubanga bwe bakwokera essomero kizibu kyakuzaamu baana awo n'otundawo baba baagala ki ttaka kukuletera bizibu abaana bafiiriddemu akabano ne kakulyoka kakulengeza mu kooti ne ku poliisi ne bakulengeza okukakana nga woyina kutundawo nga bo be bagulawo lwaki tewaliiwo kanisa yali eyidde waliwo amakanisa nga gasulako abantu nga nabo bafumba era nabo bafumba ebijanjaalo waliwo n'ababisuzaako lwaki obutale bwaffe bwe bujja lwaki tewali kanisa ejja omuntu atwocha teba kulimba tewaliwo muliro gutalina kigenderwa mu Uganda awo emiriro mitono nnyo egikwata accidentally naye emiriro egisinga nkugambye obubbi bw'amaduuka bagenda okujja okumenya edduuka wabaawo omubana amaze okulaba nti ekyo kitundu kisobola edduuka lyo bw'abaali terisobola okukola kubanga baba supplying ebintu mwene mutunda iyo takayana akuwaka jaketi kesimu nakagamba ka 15 gwe nokatunda gumu kitundu n'omuwe 5 nolowooza mbu oli musiru gw'omukozeemu ennyo oyinza n'okukatunda ebiri gwe n'osigaza gumu kitundu najjanga omutundidde obwo obujaketi ate n'akuwaayo n'emitwalo emirala 5 ng'akwebaza ng'akimanyi bulungi ye ayagala kifu bo tebafaayo kufiirwa kati naye nga kyayagala akimanyi oba oli awo mu wiiki emu ne bakumenya emirundi egi n'omaliriza nga wakulemye ye n'ayingiramu nga ye yakimanya kasita akulotera ebintu okubitunda kasita laba nti abo wakola aba alina okutwala ekifo ekyo ate ne bw'aba akitwala ye tajjaawo anona mwana wa ssengaawe oba omwana we bwe yazaala egindi ng'amuteekawo awo to olwawo n'okukizuula nti baaluganda ako ke kabano bo balumba essomero ne bookya abaana baffe ne bafa
naye mmwe mutya n'okuboocha kati omusajja wuyo yayokeza ekkanisa senga ebadde Lubaga nga gye mwayokeza singa kati obukadde bwamaze dubbatuukakaawo mu kifo ky'okukola ebintu ebinunula eggwanga muganginze app mu biganga eby'enjawulo mulwanyise enkyukakyuka nziramu bagamba kummwe tekuli kasinga sobi kummwe tekuli kasinga sipapa kummwe tekuli kasinga tekuli kummwe tekuli kasinga Zebra Mando yali ayinza okulagira bwayise n'akwata omuliro yenna bwe mugaana okukyuka n'enkyukakyuka ejja bamenya mulowooza mulwanyisa ffe temulwanyisa ffe Mukama atuwadde ekiso okuyingira mumanyi Mukama bw'atuwadde ekiso okuyingira mu bisenge by'amakero ga Waka okimanyi nti omukulu wa UNEB yennyini akulira UNEB ye yatuwa fayiro eyo nti bano olwaleero mbawadde ebintu okimanyi kyakulira UNEB ye yagituwa okimanyi buli kitongole buli nkugambye change yonna weri akulira UNEB ye yankubira essimu nambulira ebintu bino nampa ne facts ezimu nziteeka wali wano mba siina zireeta ate pastor omwogedde ye lwaki tabituwa kyogamba ye teyabimanya yaŋŋamba abantu yaŋŋambye Kasabye amaze otuuka unangamba gamba abantu bakitegeere baleme gamba nti nze omu kubalinze siro ne mugamba banaye kati bwe naŋŋamba gwe byogere yantumye ennyumba ya sitaani ekwata omuliro kannesekereko maama nankerekejje Bannayuganda mbalekedde ekibuuzo ekinene lwaki tewaliiwo kanisa yali eyidde tewaliiwo masanyalaze gaali gookyeza kanisa kati nze mbuuza ffe tuzimba obubi ekkanisa ze zimba obulungi be ebyokuzimbisa ebyabwe ebyawayalingi babijjawa kiki ekyenjawulo kye balina ku makanisa ekiziyiza omuliro ffe kye tutalina buli munnayuganda yo kyekanisa ekuli okumpi yingira mu nnyumba y'osaba ogambe Mukama nti Mukama nfulumye egenda kwokya mpuku y'abanyazi nsaba mpa omukisa omala nakusaba n'ogenda n'oyokya ekkanisa tujja kuzzawo amakanisa agali ku mulamwa bano si be bafaaza Katonda be yatuwa si be bano bafaaza Katonda be yatuwa be yatugamba obeera nabo si be bano Shaka kubuza wanasema nimekaza mtadde mukapo. Bambo ja kufa ensonyi. Sikuli hiyo. Sene se mukaba. Oli yazwa dumano. Yakaba magaba zibale mulabe. Basi tukulire. Muchaka naifaza cyane. Zimwadezo. Ne manyi. Sene mekaza tatu cyaro cya misa cyobaba. Musomanyo ukuthi. Nawe mutege mukitegere banna. Mukichambe cya misa cyobaba. Emitwala okutaka wansi. Emitwala abiri okutaka ki? Wansi okutaka kugenda waggulu. Lwaki kugenda waggulu? Bamba wabweru awo. Sinawulira yankoko epaapaala. Era netooke terikola ki? Weerire ettooke. Enkoko weeri. Ekigambo ky'omusa. Faaza nabaleeta ekigambo ky'omusa. Kati abantu abazze okusaba okubawa emmere y'omwoyo. Faaza ali ampapula. Wulira. Tabeereye kubasabira. Faaza alima. Buli omu yeekyekereze okuli okumpi zukuka ekiro genda ogyokye mwokya amakanisa kati nga bwe batwokereza amasomero naffe twokya amakanisa tutuulewo nga tetusaba nabo nga tebasaba nga naffe ffe tujja tusabira ewaka kuba bo baabiiza mu bizinensi tuwe ekyawandiikibwa ekikugaana okulima tuwe ekyawandiikibwa ekikugaana okulima tuwe ekyawandiikibwa ekikugaana okulunda enkoko ezizo Jajja wabakkiriza Ibulayimu Bayibuli egamba buli mugenyi yakyalanga ewuwe ng'ayingira mu kisibo n'amugirayo embuzi n'amuttira embuzi ne bamalayika yabawa emmere yakola ekijjulo kye yawa bamalayika oba jjajja w'okukkiriza yalinga akola gwani atakola obwo bubbi And our proposal at the DA is aimed at forming a basis for a national conversation, national discussion, and debate and dialogue on the future of Uganda. And note, these are our objectives.
Other people can add theirs, but these are our objectives. They are essentially 6 in propagating the idea of a national transition and reform processes. The reform processes we have talked about variously. Mpugu wafeti ya yamba langa garubindi. Leo nateka kevi garubindi tabala tumulabe maso. Mpugu olio wafu wanuku na tayamba leo garubindi ya bayayi. 6 objectives. 1, to ensure key constitutional, electoral, and administrative reforms that should be effected before the next general election. Our intention is to make sure that before the next general election, potentially in January next year, we undertake critical legal or critical constitutional and political reforms. Mulaba ngabo ya chama omumwa. Pressure za mukuba. Salaga na pressure za mukuba na chama omumwa. Ogulabi guguli enkoto eri ku nkono. Tula ku nkono ojagula. Ndaba mugunonya. And consequential elections. Bale tukuye mpuga na chama omumwa. Actually been inconsequential. I'll give you an example. Ndaba mumwa. Mpuga ya chama dio. Of the last elections in which I've been active. Mpuga telezo omumwa guje ku nkono la. The only consequential outcome has only been limited to government, and the presidency has been insulated from any consequence. That's why the media will say the incoming is the outgoing is actually the incoming. So there's no conversation as to the possibility. Say, what if the incoming collapses in an election? What happens? So what if the incumbent Pressure za mukuba. Koro wewa umpuga yali afudde. Gwe no saga. Chokanga alimedde ekambuno. Mbuna bana banupu bajja mukube bifanana. Chokana ibagamba nga muwakana. Of what looks like a free, fair, credible and verifiable elections. You remember the last 3 elections. Dr. Kizza Besigye was consistent in saying, if you think I lost, can you go ahead and verify and authenticate the nature of my loss? Can you go ahead and authenticate the nature of my opponent's victory? That has never happened. There must be a framework. A framework capable of providing verification for the consequences or the outcomes of an election. 3, to buttress mechanisms that guarantee peaceful and smooth transfer of power from one leader to another. Apparently, there's no such mechanism. Presidential Transition Act. We don't have a mechanism that guarantees what happens to those who leave power. People hang on to power sometimes because they fear that there's no framework to insulate them from the crimes they have committed while in power. We want to have an arrangement of guarantees, an arrangement. People in power actually don't live with the country. So if they have committed there must be a framework of understanding. Are they crimes in personam? Are they state crimes? So where's the framework? 4, to campaign for the implementation of a national reconciliation and restoration plan. Gentlemen and ladies, so much has been going on over the last 40 years under the leadership of General Museveni and his people. We surely know that there are so many injured citizens. There are so many affected citizens. And somehow, the political actors believe that they can be ignored. We don't think so. A nation that ignores the injured is a nation of fools. I don't think we are. We that have been injured over time. So what will happen to citizens whose children have disappeared under the auspices of General Museveni and his people? Should we simply say they melted away like ice? We need a framework of truth-telling so that the country can heal from the effects, from the ravages of bad governance as we usher in a new epoch of leadership that appreciates the values of our people, that appreciates the values of human rights, the values of association and disagreement. So it's our belief that this is lacking. That's why disagreements make people get gray hair, because there is no framework for resolving them. If you disagree, you take the fastest flight when a regime changes. We cannot build a nation that kind of... Sitani bwe yali akema Eva oba ko bombubulira ko nnyo wano nolwaire kyawandi kwejo kikirikize mu mutwe gwange wano. Sitani yajja alumirirwa naye nga ye mabega alina ye kike. Sitani yagamba Eva bwati kozi baba gamba batya shia baba gamba batya mutu mukolanga ki
babalimba kati nze kankubulire nomala olyako bwoti Katonda alina byabakweka mugenda tegeera nga Katonda kozi yabagamba atya njagala bannayuganda mubeere benkanya tetulinaawo tteeka likyusa buyinza mu interview eyo yagendedde ddala mu maaso n'agamba mbunno ye ateeseteese nakiba wadda mu security alerts nti Museveni abalagidde bampuuga bamuyamba bamutikkule nti involvinge ba senior citizens elders forum cultural institutions ne religious institutions abagatte mu reforms zino nga bikyali mu security alert nga mpuuga yegana mutagenda wa Museveni kati mu interview eyo yakyogedde genda ononye video y'omwana gwe bayita Shama abyogedde era leero n'ateekako akatambi ako nga mpuuga ayogera nti agenda ku involvinga cultural institution religious institution senior citizens elders forum bonna abatuuze batuule mu kintu kino balabe nga bawanirira obuyinza okuva mu mukono guli okudda mu guno Sitaani yabuuza Eva kozi bagamba batya mmwe mufunamu Museveni ayagala basala amagezi okubaawo enfaanana y'okukyuka kw'obuyinza naye nga busigadde mu kakundi kati bampuuga ne bamayiga ebintu bye baleeta mu Buganda ne bagibbako omutima n'obuyinza n'amaanyi ne bagiwa ebintu ebitali byo ffenna ne tulobera ku ebyo si mu bubikambawo ekyokulabirako kino kabaka waffe yajja n'ayimya n'agamba bannaaye mulwane tetulina buyinza mulwane tufune obuyinza kubanga alina ebintu bye yandikoledde Obuganda bye yandikoledde abantu be naye ng'emikono gye misibe kati bo ne banoonyayo ekintu ekirala era mukube engalo Ssaabasajja Kabaka akutte ekisumuluzo Ssaabasajja Kabaka atuguliddewo omwaka enduulu ne zivuga ne tumatira n'ekyo ekyokugulawo omwaka tewali kyekiyamba Buganda naye tekina kyekiyamba Uganda Baganda wadde naaka ago ge mazima sikyogedde mu bubi nkuwadde kyakulabirako wabula bwe bakyogerera n'olaba nga bakyogera n'okirabako bwoti eriyo Omuganda omumativu ku lw'okubanga abakagulawo omwaka naye Kabaka alina ensonga Kabaka olumu yayogera n'obulumi n'agamba abantu bange abavubuka yalina mugonvu ebiseera ebyo nga mugonvu bambi naye ng'alina ennaku n'agamba abavubuka temutunda ttaka Abaganda temutunda ttaka abavubuka temutunda temuva mu byalo mubeereyo mu byalo nange nja kulwana mbatuuseeko obuweereza bwe mwetaaga ng'olaba Kabaka alina obulumi alina visioni amanyi ne kye tuyitamu naye emikono gye misibe Mayiga n'amulekera okugulawo omwaka era ogwo bagujajjatta ku mawulire gubeera ku front page Museveni yeepaaka Kabaka tiyaguddewo omwaka Kabaka tiyagudde bampuuga bamanyira ebyo okubayita babitiibwa kasita abeera mu motoka alina omusirikale ow'ekitiibwa Museveni n'atwala eggwanga nga balaba n'atulekera okugulawo omwaka kati Katonda kyatuyambira kiri kimu nti naffe tuba tulinda tulabe Kabaka waffe gyali mulamu era naffe munange bwe tumulabako ng'aggulawo omwaka ennyonta ne kakkana tulaba n'embeera y'obulamu tumanya ne tugenda ne twebaza Mukama Kabaka waffe tumulabye webale kumusumulula naye musumululire ddala waliwo asumululwa naye waliwo asumululirwa ddala Yesu yagamba abagenge muwonye bonna ne balaba nga engalo zizzeeko n'ebigere nga bizzeeko omu n'akomawo okwenenya gundi okwebaza namugamba kati gwe genda owonere ddala bali kaddala tekaliiko ono alinako kaddala kati bwe twalabye Kabaka tugamba Mukama tukwebaza naye kati Kabaka waffe muwonyeze ddala akyabulamu mukyalimu akantu katonotono kati awo ekisumuluzo bwe kituyambira nti munnange tumulabako ntugamba ne Mayiga n'aba ng'akimanyi bw'atajja ku kisumuluzo
ajja kunkola ekintu ajje ku kisumuluzo ate nga naffe tumuteze ku kisumuluzo tumulabeko naye tekiina kyekyongera ku Buganda tekiina kyekyongera ku Baganda ekitwongerako baakimuggyako batusibaga agatiibwatiibwa ago ag'ekisirwa ago kati bagala Museveni ayagala abalekere olabenga segona ye Sabalamuzi Mayiga ye vice president oba ye president oba ye vice wa BSG Mpuga ye prime minister okiwulidde era ffe ng'Abaganda obugombe naye ng'obuyinza abali mu kisenge Kayihura ne mutabani wa Museveni nga be babulina yagambye twetaaga amateeka agabala obululu ne gakuuma declaration forms tewali teeka lyogera ku declaration forms mbu twetaaga etteeka nga ab'amagye tebajja mu kalulu ab'amagye bakkirizibwa mu kalulu lwaki etteeka ekyo Lubongo yakiyagamba amateeka agaliwo ge tuba tuteeka mu practice gatumala kuba tetugawangako chance kutulaga nti gasobola wegali aganya agamenya mpugo tuwe gundi okakasa otya nti yamenya gali tagenda kumenya gana ye ganya agendo ga implementinga implement process zonna zirimu Museveni nga akyali awo tewali kyoyinza kukyusa kati mpuga afuuse Setaani yajja ng'omulaba ali mu kuyambako Eva muli wano muzannya kozi babagamba batya olimba naawe laba naye Uganda wange ebyaddako awo byonna kamama wamukisa tugenze mu kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa egize batabani ne bawala b'ekigambo kino kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala tennemu okuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu ne bagamba nti amiina jo tetwamazeeyo kigambo kya jjo tujja kizza Bayibuli egamba mu kyandika kye twabaddemu ekya Isaaya 3 Katonda ayogera n'agamba nja bameza ebikalakampa Mpuga alina ekikalakampa ku ttama Museveni alina ebikalakampa mu bulago walabeko ku Museveni wano Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya sura 3 genda osome okkirira omunyiririza 20 awo okkirira ogenda dusanga nga Bayibuli egamba ngenda bameza ebikalakampa ngenda bateeka ebikalakampa ku mibiri ensi etegere nti mwe mwabba ebitaano by'abantu naye nga musagale Bayibuli kale ekigambo ky'olwaleero temukkiriza okwenyooma temukkiriza obbanyooma ate mugobe enkaayana wakati mu mmwe kyekigambo ky'olwaleero bakolise ekisooka essuula emu olunyiri lwa 10 1 Corinthians chapter 1 from verse 10 simanyo bannagipima ebbaluwa ya Pawulo omutume y'olubereberye eri Abakolinso kasooka enzigyewo ekyo kugundi esooka kuba nkiwulira nnyo mu comments eyo nga mukyogera era muntaaginga nnyo mu bintu bwe bityo nti pastor yitawo tuwulire musenga wabaddewo ebbaluwa mu Bayibuli gye bawandiikira Abannayuganda gye twandisomye nababuuza obutabo bwe musoma obw'abasawo ne mubanga ate Uganda evuddemu abasawo abalungi ate abajjanjaba mu Amerika muyina akatabo ak'Omuganda ke yagiranga abantu ke baasoma okubeera abasawo mu Uganda abasawo abaasooka mu Uganda baasoma bitabo ki byo nga byakola olwaliro tuyina abasawo abapangulula omuntu ne bamuteeka wali tuyina abasawo kati abawaanyisa emitima waliwo abasawo b'essoloti abalongoosa abalongo babiri bonna ne babeerawo nga balamu abaali beekutte mwasoma butabo bwawa mwasoma butabo ki bwo nga bwakola tuyina abapayiroti abavuga ennyonyi nga Bannayuganda muyina akatabo akawandiikibwa Abannayuganda abapayiroti musome akatabo ako mutandika okubuusa ennyonyi ako nga kaakola olwaleero tuli ku ssimu ziizino muyinayo essimu ekolerera Uganda kati ffenna ensi yonna tuli wano n'ebyo nabyo nga bwe bibakoledde ebyamakulu
ne Bible yammwe okimanyi Uganda yali tenaba okimanyi Uganda yaliko nga abasumba bayo bonna bazungu okimanyi Uganda yafugibwako abazungu nga president muzungu bafaza bonna nga bazungu mu bisomesa ne mu biga ebyenjawulo ne ba headmaster jajja wange yamuyitanga headmaster nga headmaster muzungu bwe mwabisoma mu Uganda mulimu ba headmaster abazungu bameka mulimu gundi babwana mukulu abazungu bameka bwe mwabikola tebyabakolera lwaki bino mmwe muve mu kusaaga ekyo nkijeewo kati ngeze mu kigambo waliwo gundi omwana yagambye mbu eBayibuli bagittirawo mu ntandikwa mbobe yagiwandiika yali atamidde omwana yagambye yagiwandiika yali atamidde oba nze ndika enguuli Katonda yatonda Adamu ne Eva ne bazaala abaana babiri nga balenzi abantu baavaawa abaana bana babiri nabagamba wano mmwe njagala mubenga mumanyi Bible egamba senge ebintu byonna byawandiikibwa mu Bible ebyaliwo teyandisituse mu kifo Yokana oyo yakiripotinga n'okukiripotinga Yokana senga byonna byawandiikibwa ebimu osigalayo onoonya waliwo ebirala ebitali wano naye nga bbiri mu bitabo ebyenjawulo ne mu kunoonyereza okw'enjawulo okulala abaana bano buli mwana yazaalibwa n'omuwala omulenzi n'omuwala baali nga balongo omuwala yazaalibwa n'ono n'afumbirwa oli omulenzi n'ono n'awasa obwono era gulaaji zaabwe ez'okwetta eri Abeli okutta Kayini zaalimu obusungu bw'okuwasa mwannyina oli ate ng'ono yawasa obwono ate ng'ono tayagala ono ogundi ono awasa ono kati ebimu genda obinoonye gwabeerako balagi yo oba kibuuzo tekyaleera kye mwabuuziza ku gundi okwe ne muntaagingamu kyabadde kyoba ebyo mbimaze sibula esooka akulwa mukama waffe Yesu Kristo Katonda mwesigwa eyabayisa okuyingira mu kussa ekimu kw'omwana we Yesu Kristo mukama waffe naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwenna okwogeranga obumu so okwawukana kulemenga okuba mu mmwe naye mugatirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu mbeegayirira mu kisa kya mukama waffe Yesu muleme okwesalamu n'enkaayana naye twegattire ku mukama waffe Yesu Paulo waliwo enkaayana mu kanisa eno ng'abantu ng'ekkanisa yeekutuddemu olw'abatume ng'onagamba nze ndi wa Paulo nze ndi wa Balunabba nze ndi waani Paulo n'abagamba nedda temwekutulamu mwegattire ku kiri ekinene kya mukama waffe Yesu gwe twababuulira ab'enkyukakyuka mwegattire ku Uganda yennyaffe twegattira ku Uganda ekyo waliwo omukyala mbadde namwerabira waliwo eri emabega mujjukira omukyala yali akuba buloka gwe twawa ssente omukyala essimu ye nebula nabeereyo ng'asitwagolinga n'akola atya bwe yazizzaako essimu yanoonyeza gundi nandibadde mbakubira akatambyako naye kulwakuba wano ndimu gundi obudde bugenze n'agamba bannange pasita weebale pasita bannange omwana wange yali tagenda kusoma naye pasita omwana wange yatudde P7 musajja gwe ne NUP ya mukyala musiraamu obedda nsabira edduwa nga ziyika buyisi nga mazzi bwe ziti nga nziwulira zinjiikira nze nanga ndi mu kubeerawo kwa dduwa n'agamba bannange neebaliza Bible and politics kati mbabuulira ekitugatta ye Uganda twegattiraawo temwekutulakutulamba olw'okuba simanyi nze ndi mu katuliki simanyi nze ndi musiraamu nedda nyina wano jjo maama wange gwe nabadde ntumira Hajati Moshimoshi mukyala muyisiraamu ne bw'omutuna buli waalinya wasigalawo obuyisiraamu ne bw'atambula bw'ati wasigalawo obuyisiraamu buli waayita owulirawo obuyisiraamu naye tuli tuti nze naye ate waliyo omulokole gw'osanga nga tayagala nga ye buli lwandaba awulira tayagala ddala kuwulira ku ddoboozi lyange kati wamma twegattire ku Uganda ne ku Katonda waffe ab'enkyukakyuka temwekutulamu twegattire ku nkyukakyuka etugatte maama Uganda Paulo yagamba muve mu by'okwekutulamu kubanga nabuulira ebifa gye muli baganda bange abo ab'omu nnyumba ya Kulowe ng'eriyo ennyombo mu mmwe mbuulirwa abantu abali eyo ku nnyomba eziri mu mmwe waliwo eyambuulidde nabadde sizimanyi waliwo ennyomba eziri wakati wa muganda waffe Kiseka ne Kawuma ali mapale nzija nate nange nzija ali mapale nze nkubulya naye wamma wulira Bayibuli egamba bweti muve mu nkaayana twegattire ku mukama waffe Yesu kati ffe twegattire ku Uganda mu Bible and politics Paulo waffe Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyatugamba
Jo yayimiride n'agamba bannange Ssanja bwe mumulaba mumuwe haga Ssanja yadduse emisinde gagamba eno chance wenjono oneno kangende mukuberawo kwa mafuta g'ekigambo kino ng'omulevulandi yakava ku kituuti ng'amaze okubuulira waliwo amafuta g'obumu buli eyalabye ku Ssanja yabadde amuwa haga. Pawulo agamba twegatire ku nkyukakyuka. Mama Uganda ya mukuru jo abetolo babadde banne basonga bagamba mwana gwo webale nafu butatuleka mabega enakozo waliwo letwalwanira abembale badda mu katale kabwe ngo omuyindi akatwala yabocha ne bagamba omuyindi yabocheza bagenda okuza akatambya mabega nga waliwo omuyindi yabokeza abane bagamba kitufu yabaddewo ne bagamba muddewo ne baddawo ne mbabulira abali mu ddiru yoko kyakatala ako bonna ne babera ku bunkeke bamama ne baddawo ne bazimba akatale kabwe. Twegatira ku Uganda bwe babonyabonya bwe tulekerera ne bakutulambale wano twalekerera Kasese ne bagikutula kubanga twali mu bire by'obutamanya senga tetwakkiriza Museveni kuteeka lugalo lwe ku musinga wa Lwenzululu teyanditadde lugalo lwe ku kabaka wa Buganda kati waliwo omukazi bamuyita Mutesi wala bannanga tekigambo ky'Uganda ogamba lakikyo Uganda gewa nera bidakantu abo omukazi omuwala omunyarwanda yasse omuvubuka we Uganda yagamba nyina onkubye kulwa mutabani we mbuno simufumbirwa onkubye naye fenna tugenda mbufiirwa omuwala bamuyita Mutesi yasse omwana w'omukazi ngenda kuza omwezi lumu ekigambo tekinnavaayo obudde bugenze ulira kanyangu wenve wana ebyo bya Mutesi lekambireke Mutesi n'omalotta kyabazinga kuba nkimanyi Mutesi kyekyakuleeta. Kyenjogedde kye kino nti buli muntu mumwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo nange wa Apolo nange wa Kefa nange wa Kristo. Kristo ayawuliddwamu Pawulo yakomererwa ku lwammwe oba mwabatizibwa okuyingira mu linnya lya Pawulo. Nebaza Katonda kubanga sibatizanga muntu yenna mummwe wabula Kulisupo ne Gaayo omuntu yenna alemenga okwogera nga mwabatizibwa okuyingira mu linnya lyange. Era nabatiza n'ennyumba ya Sutefana nate simanyi nga nabatiza omulala yenna kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo omusalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere kubanga ekigambo ky'omusalaba bwe busiru. Abantu abamu bwe batuuka mu buweereza balondo